okwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Basebe ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama kubanga atukuumye okuyita mu kiro n'okutuuza kaakano nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Mukama erinnya lye ligulumizibwe nnyo ate litenderezebwe nnyo. Yeebazibwe. Basebe ne bannyabo ekiro ekyo kiyitamu kyo si kyangu kubanga kiba kizikiza. Buli alowooza okukola ensobi ayagala gikolera mu kiro. Abakabaka baamwe baagala okukolera obukabaka bwabwe. Abenzi bwe batyo awamu n'abatemu ababbi. Kale kwegamba ekiro ekyo si kirungi naye Mukama tumwebaza kubanga atukuuma era nebaza Mukama olwa buli gwakuumye n'amuyamba okukeesa obudde kuba tomanya twandimaliddwawo ffenna naye Mukama tumwebaza kubanga atukuumye. Twebaza Mukama Katonda waffe olwa buli muntu ate n'entosa okusaasira kwange eri abo abafunye okusomozebwa okw'enjawulo eri abamu nga balwadde nga balwazizza eriyo abamu nga tebalwazizza naye nga bafiiriddwa n'abalala ebizibu ebitali bimu naye nyongera obbagumya nti Mukama afaayo gye muli era mugume ajja kufiirayo ddala gye muli. Twebaza Mukama olwa puroguramu eyitibwa ensulo ey'enkya mwe tuyigira akasimu kakaffe kano. Mukama tumwebaza kubanga ajja tupakiridde obubaka bungi nnyo bwe tujja nga tuyiga okuyita mu bbanga eryo lyonna era nga buli nkya tuyiga era nawe abadde takimanyi buli ku makya tuyiga puroguramu eno eyitibwa eyakasimuka ku puroguramu eyitibwa ensulo ey'enkya. Olunaku olw'eggulo twayize ku mutwe ogwabadde gugamba nti sigala ng'obuulira. Basebo ne bannyabo bwe nabadde eyo nagenza okulaba nga oluusi ebitutuukako ebizibu eby'enjawulo bitulemesa okubuulira. Oluusi oyinza okuba ng'oli mulwadde kale ekyo tukkiriza naye osobola okuteekako awo akalediyo ka prime radio bwe basi prime radio n'oteekako ennyimba oba obubaka bw'abasumba baffe nga okitegeeza nti yadde oli mulwadde naye osigadde ng'obuulira. Tomanya omusawo ajja okukuba empiso wayinza otegeerera Katonda. Mwana wattu tomanya oba mu kufiirwa kw'olimu yadde ng'oli mu kufiirwa naye n'oyisawo ekigambo kya Katonda waliwo kwe kiyinza okukwata ku mutima ne kimugjayo n'oba ng'omuvubye n'asobola okuweereza Katonda we. Ate n'abalala twalabye nti ebirabo Mukama atuwa ebirabo eby'enjawulo nebyo bikozese osigale ng'obuulira ekigambo kya Katonda kubanga ensi eno yo si yaffe ate era teriimu kikungulwa kyetugenda kukungula genda nakyo. Amma ab'ensi bo kyebava baleeta enjogera egamba nti tugiryako makoola. Kati naawe mu Advent tugiryeko amakoola gwe kola omulimu gwa Mukama buulira ekigambo kya Katonda. Soma Bayibuli byoyizo bigabanyeeko n'abalala ne Mukama alyoka akuwa omukisa omunene ate nga munene ddala. Twayize bulungi nnyo era ntulaba nga n'essaala eyagambye nti Mukama atuwa amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu okutegeeza abalala ekigambo kya Katonda. Basebo ne bannyabo Mukama tumwebaza kubanga twayize. Bye tuyize nkusaba nga nkwegayira muganda wange mwanyinaze biteeke mu nkola. Olunaku olw'olwaleero nga 27 May tugenda kuyiga ku mutwe ogugamba nti omuggo ogugera. Katwebaze ekisaa kino okwagala ku birungi nnyo gye tuli Mukama. Weebalire ddala kubanga otukuuma. Weebalire ddala kubanga amagezi okumanya n'okutegeera ebiva gy'oli bulijjo bituwa bitukuume. Mukama nkusaba nga nkwegayirira n'olwaleero nga tukomyewo okuyiga tuyigirize nga bulijjo Mukama. Ate bye tuyize tuleme bireka we tubiyigidde wabula tubitwale tubikozese bituteeketeeke olw'obwakabaka bwa bugenda okujja. Bwentyo bwe nkusabe nga nkwegayirira okuyita mu linnya eddungi lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omuggo ogugerera. Ekyawandiikibwa kivudde mu Kubikkulirwa essula 11 olunyiriri olusooka. Lugamba nti n'empeebwa olumuli olufaanana ng'omuggo. Malayika ng'ayogera nti golokoka ogere yeekaalu ya Katonda n'ekyoto n'abasinzizaamu. Omunnyonnyozi awandiise bw'ati: wakati w'emyaka 573 ne 572 BC, Nabbi Ezekyeri yaweebwa okwolesebwa
okujjuvu okwa yeekaalu ng'epimibwa n'olumuli olugera. Emabegako emyaka nga 10 eggwanga ly'Abayudaaya lyali limenyeewo enkolagana ne Katonda. Kitalo nnyo baso ne bannyabo, twewalenga nnyo okumenya enkolagana zaffe wakati waffe ne Katonda, kubanga buli we tumenyawo enkolagana yaffe ne Katonda ekiddirira kuba kubonaabona, ekiddirira kuba kulaba nnaku, ate era ekiddirira kuba kukaaba. Kyava agamba nti agambe nti nga lisazeewo okusinza bakatonda abakafiiri ab'obwakabaka obubaliraanye, nekyavaamu abantu ne bagwira ddala mu bwenzi, n'oluvannyuma ne bawangulwa mu mwaka gwa 586 BC. Olabye ejje ly'Abayonaani abazingiza ekibuga ne bookya yeekaalu okutuuka ku ttaka, era ne bawamba abantu bangi nnyo. Buli lwe tuva Katonda ekiddirira kuba kubonaabona, buli lwe tuva Katonda ekiddirira kuba kulaba nnaku, buli lwe tuva Katonda ekiddirira gibeera miranga nakwaziirana. Kyova olaba omusajja ono kyava agamba, kyava atubikkulira nga atugamba nti Abayudaaya nga bamaze okuleka Katonda, nga bamaze okuggyawo n'okumenyawo enkolagana yaabwe ne Katonda, awo eggwanga nga lisazeewo okusinza bakatonda abakafiiri ab'obwakabaka obubaliraanye, ne likyamira ddala ne bagwira ddala mu bwenzi okuleka Katonda. Ekyaddirira kwali kubonaabona, era lwali lutalo olwakuba Abababulooni okujja okulumba Abayudaaya ne babakuba bubi nnyo, ne bazingiza ekibuga kyonna ne bakyokya, ne yeekaalu neekubwa mpaka ku ttaka, era ne bawambira ddala abantu bangi. Yeekaalu okutuuka ku ttaka agambe nti kyokka ne mu mbeera yaabwe ey'okugwa Katonda teyabeerabirira ddala. Amiina. Mukama Katonda waffe wa kisa nnyo, era kyova olaba eri abamu munansonyiwa okukiyisa ku mpewo nga kituufu wava Katonda, naye Mukama ayongera okukuvuba buli lukya okuyita mu puroguramu eziteekebwawo ku TV ya 3ABN, okuyita mu Bayibuli okubanga okyagirina mu nnyumba yo nga neewaayesoma, okuyita mu bantu abakuliraanye abongera okubuulira ekigambo kya Katonda, ng'ebyo byonna lwaki kulaga nti Katonda wa kisa nnyo era asonyiwa, era naawe asobola okukomyawo mu kisibo kye. Wano kyava agamba nti kyokka mu mbeera yaabwe nga bamaze okuva Katonda n'okugwa, Katonda teyabeerabirira ddala. Tugamba nti amiina. Nti yawa Ezekyeri ekisuubizo eky'ekitiibwa ku lw'abantu be abamuswaza. Wano omuzadde singa aswaza omwana ayinza omukuba emiggo kata amutte n'omutta, naye tulabanga ekisa kya Katonda kingi nnyo, nti yawa Ezekyeri ekisuubizo eky'ekitiibwa ku lw'abantu be abamuswaza, nti ebipimo byonna ebya yeekaalu eyali egenda okuzimbibwa Katonda gy'alinnya, agambe nti Katonda gy'aliyinza okuddamu okubeera n'abantu be. Nga tusoma mu kitabo kya Kuva essuula 25 olunyiriri olw'omunaana, annyonnyola agamba nti kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli, bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi, kubanga okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Tusoma mu Yeremiya essuula eya 29 olunyiriri olw'11 nti Mukama amanye ebirowoozo byaffe byalowooza. Mukama alina ebirowoozo bingi nnyo byalowooza gye tuli, ate bya mirembe so si bya bubi. Katonda yali mwetegefu, asobola era ng'ayagala okuddamu okutabagana n'abantu be abamuvuddeko, naye abaana be batabagana awamu naye. Ekyo kibuuzo muganda wange kibuuzibwa, kankikuddiremu nti Katonda yali mwetegefu era asobola era ng'ayagala okuddamu okutabagana n'abantu be abamuvuddeko. Basome ne bannyabo tusigale nga tubuulira enjiri eri abantu abavudde ku Mukama,
eriyo baganda baffe abamu nga yakkiriza okukkiriza n'abamu wabatizibwa nabo n'abamu ategeramu n'ekigambo kya Katonda abamu musaba nabo naye abamu nga baava ku Katonda abamu nga bamenya endagaano yaabwe ne Katonda abamu nga Katonda baga nti neegaana Sitaani n'ebikolwa bye naye nga ye ebyo tabyeganye ebyesigaliza mu mutima abamu babuusabuusa okukkiriza Bayibuli kyeva eyongera neeyogera wano negamba nti Bayibuli eyogedde negamba nti Katonda yali mwetegefu era asobola era ng'ayagala okuddamu okutabagana n'abantu muganda wange mwanyinaze njagala nkubule nti Katonda mwetegefu okutabagana naawe Katonda mwetegefu okutabagana naawe yadde nga wamuvaako naye abaana be batabagana awamu naye kibuuzo ekyokuddamu ekyennaku tebatabagana kyekyo kyasinza okubeera ekyennaku nti tetutabagana na Katonda waffe era tetwagala kutabagana na Katonda waffe eggwanga ly'Abayudaaya teryazimbibwa na yeekaalu eyali mu kwolesebwa kwa Ezekyeri ku nkomerero ya byonna batta Yesu kitalo nnyo kitalo ddala bw'osoma mu Yokaana sura 11:5 19 ne 15 Yokaana 16:7 na 5:7 era ne batemula abayigirizwa abagezangako okubagambako mu bikolwa bw'osoma mu bikolwa by'abatume essula 7:5-7 kino kitulaga ki nti Katonda buli lukyatukoowoola buli lukyayagala tuteese ffenna buli lukyayagala okutabagana naffe naye ffe tetwagala kutabagana na Katonda waffe kino kyeyolekera ddala mu bantu mu baana Abayudaaya Bayibuli etugambye mu byafaayo nti Abayudaaya batuuka ne ku sseeritta Yesu bwe bamala okutta Yesu n'abayigirizwa babagambangako nabo ne babatta n'okutulugunyizibwa kungi nnyo kwabatuukangako nga bwe tubitegeera Omuyonyozi annyonnyodde agamba nti naye okwolesebwa kwa Ezekyeri tekwali kwa bwereere amiina ebipimo bitegeeza musango agambye nti naye okwolesebwa kwa Ezekyeri tekwali kwa bwereere ebipimo bitegeeza musango bw'osoma mu Matayo essula ey'omusanvu olunyiriri olwokubiri katulusome Matayo 7:2 agambye nti kubanga omusango gwe musala guli basalirwa nammwe era ekigera kyemugereramu ekyo kyemuligererwa nammwe tuluwulidde nti kubanga omusango gwe mulisalirwa guli basalirwa nammwe era ekigera kyemuligereramu ekyo kyemuligererwa nammwe Mukama tusase tetusalanga misango tusaliranga bannaffe misango kuba naffe tetuligisalirwa ate nga tuli mu nsi ya kibi Bayibuli eyongera okunnyonnyola wano negamba nti naye okwolesebwa kwa Ezekyeri kwali tekutegeeza kwa bwereere nti ebipimo byali bitegeeza musango twayize nti essaawa ya Katonda ey'okusaliramu omusango twayize ku ssaawa ya Katonda ey'okusaliramu omusango twasome ku kubikkulirwa 14:7 nti yatandika mu mwaka gwa 1844 Kristo bwe yava mu kifo ekitukuvu okugenda mu kifo ekisinga obutukuvu ekya yeekaalu ey'omu ggulu ekyo kyenzijukira twakiyize ku katundu 25 nti okuwoomererwa n'okukayirwa Mira bwe yagenda Mira bwe baabala n'Abakristaayo ab'ebiro ebyo nti ennaku ez'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo bw'obigattagatta bikomawo nako birangirira kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo mu mwaka gwa 1844 nti wano Kristo bwe yava mu kifo ekitukuvu okugenda mu kifo ekisingira ddala okubeera ekitukuvu ekya yeekaalu ey'omu ggulu agambye nti ekyo kyekiri ddala mu lunyiriri lwaffe olwo lwaleero yeekaalu ya Katonda entukuvu n'abo abasinzizaamu bali mu kugerebwa basalirwa
omusango. Ayongerayo agamba bw'ati, agamba nti era weetegereze ebigambo ebyogerwa ku kkanisa ey'omukaaga n'ekisuubizo kya Kristo eri oyo awangula. Agambe nti era weetegereze ebigambo ebyogerwa mu kkanisa ey'omukaaga n'ekisuubizo kya Kristo eri oyo awangula. Tuzze twetegereza era nga tukimanyi nti ekisuubizo kya Kristo eri oyo awangula bwe bulamu obutaggwaawo, si weewaawo, era nga gwe mukisa omunene ffenna gwe tuluubirirwa era gwe twagala okutuukako, abasinga bwe bayita awawakanirwa. Agambye nti ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange. Amaliriza agamba nti tuweereddwa omukisa okumaliriza eggwanga ly'Abayudaaya, tuweereddwa omukisa okumaliriza eggwanga ly'Abayudaaya kye lyalemererwa okuggusa, okukkiriza Katonda, okuzimba yeekaalu ye mu ffe, omwoyo we atuule mu ffe. Tusoma mu Bakolinso ekisooka essuula 3 olunyiriri olw'16 n'olw'17. Basebo ne bannyabo, tuweereddwa omukisa okumaliriza omulimu gw'Abayudaaya abo, era basebo mbasaba nga mbegayirira nti omukisa guno katuleme gugayaalirira, katuleme gutwala ng'omukisa omutono, katugulabire ddala ng'omukisa omunene ogusinga emikisa gyonna, gwe gw'okutuukiriza n'okutabagana ne Katonda. Basebo ne bannyabo, njagala mbategeeze nti ebisinga bye tweraliikirira mu bulamu bitweraliikiriza bya bwereere, si bye tulina n'okweraliikirira. Ndidde ki nyambala ekibayibuli yatoba yatugamba, Mukama Katonda waffe yatugamba nti temweraliikiranga bulamu bwamwe, oba munaalya ki, oba munaanywa ki, oba munayambala ki. Kuba bye bituteganya. Naye Mukama yatugamba nti tetubeeraliikiriranga. Basebo ne bannyabo, ekintu ekyali tweraliikiriza ennyo kwe kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, naye tuli reluctant nnyo, tetufaayo, twesuulirayo gwa naggamba mu kuyiga ekigambo kya Katonda. Kaakati oba toyise ekigambo kya Katonda onaatabagana otya ne Katonda wo? Bw'oba tosigadde ng'oyogera ku Yesu nakubulira ebigambo bya Katonda, onaatabagana otya ne Katonda wo? Kubanga ate otatabagana na Katonda wo onaafuna otya omukisa omunene? Onaayingira otya obwakabaka bwa Katonda nga tonywezezza kukkiriza kwo? Basebo ne bannyabo, omuwandiisi ng'amaliriza agambye nti tuweereddwa omukisa okumaliriza eggwanga ly'Abayudaaya kye lyalemererwa okuggusa okukkiriza Katonda. Katonda w'omukkiriza kyenkana ki? Kusaba nga nkwegayirira muganda wange naye weeyunge ku lugendo olw'okunyweza okukkiriza ku Katonda, okuzimba yeekaalu ye mu ffe, omwoyo we atuule mu ffe. Nga tukimanyi nti emibiri gyaffe yeekaalu ya Katonda, tukkirize omwoyo wa Katonda atuule mu ffe. Omwoyo wa Katonda tagenda tuula mu ffe nga tukyawaganya ekigambo kya Katonda, tagenda kutuula mu ffe nga tukyali bakabakaba, tagenda kutuula mu ffe nga tukyakola ebyo ebinyiiza Katonda, wabula agenda kutuula mu ffe nga ebyo byonna tubyesonyi nga tubirese, n'ekisinga okusanyusa nga tuzizzaawo enkolagana yaffe ne Katonda, nga tuzizzaawo enkolagana yaffe ne Katonda. Essala kyeva egamba ey'olwaleero nti ggwe omuzimbi w'eggulu, zimba yeekaalu yo mu nze, nsobole okujjukizibwa omwoyo wo omutukuvu n'okuweebwa obutuukirivu bwo. Tugamba nti amiina. Agambye nti ggwe omuzimbi w'eggulu, zimba yeekaalu yo mu nze, okujjukizibwa omwoyo omutukuvu n'okuweebwa obutuukirivu bwo. Mukama bampeere nnyo omukisa. Agambye nti okwongera okuyiga tujja kusoma mu Byomirembe essula 2 onnyo olwa 3:6 17 mpaka 2, Ezekyeri 43 olw'10, Zakaliya essula 2 olunya olusooka n'olwokubiri. Twebaza Mukama olw'ekyo, nate nja kubasaba twewombeeke olw'okusaba. Katwebaze. Ekisaa kyo n'okwagala ku Mukama birungi nnyo gye tuli. Tukwebaza kubanga
otuwadde omukisa okubeerawo nga tukyassa omukogo obulamu. Tukwebaza Mukama kubanga emitego gy'omulabe Sitaani ogituusamu n'emirembe buli lukya. Tukwebaza Ayi Mukama kubanga otuwanirira mu buli mbeera. Abamu tuzuukuka n'essuubi ery'okufuna ekyokulya tetulirina. Abamu tuzuukuka n'essuubi ery'okufuna ekyokulabirira abawaka Mukama tetukirina. Abamu tuzuukuka ng'endwadde zitumazeeko emirembe Ayi Mukama, naye tukwebaza olwo puroguramu ey'ensulo ey'enkya Mukama ekulukutira mu bulamu bwaffe Mukama Katonda waffe okusobola okutunyweza n'okututeekateeka olw'obwakabaka bwo obugenda okujja. Kusaba nga nkwegayirira Ayi Mukama, baganda bange bonna abali ku mukutu ogwa 3ABN ne bannyinaze, bayambe Mukama okwongera okutegeera n'okunoonya. Bayambe basomenga ekigambo kyo Bayibuli. Bayambe Ayi Mukama bawe omukisa mu mirimu gye bakola. Abamu bakola mu gavumenti, abamu bakola wa na wa, abamu bakola mu butale, naye tukusaba nga tukwegayira obawe omukisa Ayi Mukama. TV yaffe eno eya 3ABN TV nayo giwe omukisa omunene. Mukama gikulaakulanye okuva ku ddaala eriko okutuuka ku ddaala eddala. Obubaka bwefulumye Mukama kabutuukire ddala wala Mukama n'abantu bategeere ekigambo kyo. Buli akola obuweereza Mukama mu 3ABN Mukama muwe omukisa omungi ate omulungi. Kusaba nga nkwegayirira Ayi Mukama, yongera okutubeera tukuume mu lunaku lwonna, neera otuyigirize byonna okuyita mu lunaku. Kwe kusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Mbagaliza emikisa gya Katonda. Mukama abeere nammwe. Mweraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.